kiba kirungi nnyo n'agoberera enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda. Bababuulira nti leero bw'onoobeera nga oli mu kukola kampeyini wano ate muno tabeerawo. Kale kiba kirungi nnyo n'abawagizi bw'obanga towagira muntu oyo ate togenda kukyankalanya bantu bali mu kifo ekyo, lwakuba gwe tobawagira ate ogenda obakyankalanya. Awo nooba omenya amateeka era oyinza otwalibwa mu mbuga z'amateeka, kuba etteeka terisobola twalibwa mu ngalo bweriti. Bw'omenya amateeka balina okutwala mu kkooti oba ku poliisi oba kkooti, amateeka galamule. Kiba kirungi nnyo era n'abawagizi enjuyi ezitakwatagana okuwa buli omu munno ekitiibwa. Bw'olaba munno nga si wa kibiina kyo, kuno kulonda era kumala ne kuggwa, munno muwe eddembe lye ery'okulonda era museemu ekitiibwa mu kulonda, kubeera obululu buggwawo ate ne tusigala nga ffenna tuli Bannayuganda. Kale kiba kirungi nnyo abeesimbyewo nga bwe balina okuwa bannaabwe beesimbye nabo ekitiibwa. N'omulonzi wa mulonzi munno wadde temuli ba kibiina kimu oba kunzikiriziganyemu, muwe ekitiibwa era omuteekemu ekitiibwa kyonna kyasaanidde, ate nga tokyankalanya kulonda kugenda mu ggwanga ate era tokyankalanya mbeera ya buntu, kuba amateeka gajja kukukwata era ojja simbibwa mu mbuga z'amateeka.